mu secondary mwe yaddukira bwadduka najjanga bamunoonya Saddam nze namukweka nga bagenda musiba bwe yadduka n'agenda wa mukulu wange ono n'amuwa omulimu nga mazo bikkakanya eri byonna bwe malo bikkakanya mukulu wange wajja omuwa omulimu Saddam yatandika kubbanga ddagala bw'alitunda ku street olya byenkubuulira Saddam ku William Street Saddam teyakoma okwo Saddam tuzze tumuyamba nnyo nze Saddam nzize mubeererawo buli kintu kyonna ne pamit yasooka nze nagigula yasanga kulaba nange Rashid Lukwago Habo Group era nga nze company secretary twagala basemera ekiwandiiko kino ekyakoleddwa nga family awamu olw'emizino lyamawulire ebibadde bigenda mu maaso tusooka n'okwetonda abakoseddwa mwenna mutusonyiire ddala abakyala baseeka abalimanyirizayi waffe omugezi Rashid Lukwago tusooka okwetonda twakoze ekiwandiiko kino nga family olwa muganda waffe Dr. Saddam Sebbira gamanyinga Dr. Saddam Rashid Lukwago ekyatukoze ekiwandiiko kino kigamba nti Rashid Lukwago Habo Group eno kampani etuganiza emirimu mwekolanga secretary bachairman bali wano n'abalala ekiwandiiko kino ndaganisa emikyuli mwenda namuli abali wano ekiwandiiko kigamba nti Rashid Lukwago Habo Group kuliko enamba z'essimu ya chairman neza bakubaffe abali wano ekiwandiiko okuva mu family ya Dr. Rashid Lukwago omugenzi kigamba nti ba Rashid Lukwago batabani w'omugenzi Dr. Rashid Lukwago ne bawalabwe twambuludde muganda waffe Saddam Sebbira abadde amanyiddwa nga Dr. Saddam Rashid Lukwago owe wakaliga tumuggyeko ekitiibwa kya mukadde waffe obutaddamu kweyita Dr. Saddam Rashid Lukwago era agendayo yenna ewa Dr. Saddam Sebbira agendayo ku lulwe n'okubategeeza nti eddagala lyakozesa alitabulanga ye singa kampani y'omugenzi Rashid Lukwago kibadde emyaka ng'etaano emabega abakaffe twatitya okudda mu media olw'ensonga za family twaganya mutya media era nagenda kuliko mukama talemwa ku ddwaliro oli tekuli Rashid Lukwago alyeyitanga azze mu kamera lyasifuna content ensonga emwambuza tumwamuludde ekitiibwa kyaffe olw'emize n'okukozesa obubi erinnya lya mukadde waffe era kino tukikoze nga family y'omugenzi Dr. Rashid Lukwago abatali kwekutulamu nga mutulaba wano ffe tukiikiridde family kuliko bakitaffe bajja kuyanja mpolampola abatali kwekutulamu olw'ensonga yatandika emize gy'okweraguza wamu n'obusamize ekikontana enzikiriza yaffe nga faana omugenzi Rashid Lukwago kyaffe yali mwami musajja musiraamu ereka ettaka nga kumi waffe ku kyalo ng'azimbye omuzikiti n'essomero wamu n'eddwaliro so ekikontana enzikiriza yaffe nga ffe abasiraamu n'enkola yaffe eddagala tukozesa ffe bahabalist twawukana bali ba traditionalist for us eddagala tulikamulamu kintu kuliko bukwakulizo ate ekyawukanako n'emirundi gyakulamu ebintu mulamu midio yaddaali nti esimanyi alina empewo ez'enjawulo ffe tuli bantu abajjanjabisa twawukana kiri yaffe musomesa nga tukamula ddagala mu miti netuliguza abantu tulikwakulizo bonna so mu bufunze tugamba nti nno emize egy'okweraguza n'okwesooba erinnya lyaffe kwe tuvudde okuba tuwandiika ekiwandiiko kino tugenda bawaako kopi awandiise company secretary ze Dr. Aisha Rashid Lukwago chairman wa family yatekako omukono ne chairman wa business. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ndi Dr. Shaban Rashid Lukwago Masaka mu nnyendo gy'empangalira. Saddam muto wange. Saddam ono mukulu wange Dr. Idi Lukwago Arahaji. Saddam yadduka mu ssomero lw'abawala yatikka abawala embuto babiri mu secondary mwe yaddukira bwadduka najjanga bamunoonya Saddam nze namukweka nga bagenda musiba bwe yadduka n'agenda wa mukulu wange ono n'amuwa omulimu nga mazo bikkakanya eri byonna bwe malo bikkakanya mukulu wange wajja omuwa omulimu Saddam yatandika kubbanga ddagala bw'alitunda ku street olya byenkubuulira Saddam ku William Street Saddam teyakoma okwo Saddam tuzze tumuyamba nnyo nze Saddam nzize mubeererawo buli kintu kyonna ne pamit yasooka nze nagigula yasanga Haji Rashid Lukwago mutuufu yaani oyo yafa mu 95 ya tata wafa tuzaala ntera okugamba abantu ne baseka tata waffe yali amanyi family planning
kuba yazaala abaana 42. Oh. Abaana 42 nze tuli 36. Yawangaliranga wa Haji Rashid Lukwago erinnya lijja litya okuvuga paka mu 2000. Haji Rashid Lukwago tuzaalibwa Kifamba Manya.